Nyanzi ekyo government teyamuwaayidde. Leka naawe. Nkijje kunze teyamuwaayidde. Nyanzi be baba gwe wennyini wakulembera strike. Abaana bonna ne bakwatibwa ne bayingira ekkomera. Be bamala okuyingira ekkomera bwe nnaku zaalimbala ennaku 3, 5, 6, 7 n'ovaayo nga jja weekabya obuzigo obw'ekirogo n'osigala stress. Yaddamu okwogera mpaayo live esukka 6 nga Nyanzi yazoogera. Kati olina okumanya kati awe yakoma ng'amaze okuyingiramu kiri ekigambo mbabaze omuyingizaamu gweddayo. Obadde ogenda kusibwanga bano myaka 5 naye kakkana ojja tuyambako ku bano. Ebbanga eri abadde asiise bukya muganda we afuluma n'agenda. Waliwo muwuliddeko nga alina waayogera ekigambo kyonna. Ate mwogezi wa kibiina. Si mwogezi naye ate waliwo oluganda walibadde oluganda nga badde bano bannamuli bagenda baako kyoyogera Kyagulanyi yogera badde badumba baganda baba ab'enjawulo naye nga ye yali mu kibiina nga yekkunga era yali badde aga bannange naye yatuuza engalabi wansi oba alina ssente era mu abanupu mbabuulire Nyanzi takyali wammwe NRM yamukubadde embaga n'ebyena ne byetokota. Era kale yonna gye musinze okubanga mutulaba tubagamba nti mukola kyonjo okubanga mukyatugoberera abali mu ssanyu tusanyukira wamu naawe abali mu bizibu nammwe tubasaasira ku Digital Media Uganda ne ku MS Media yonna gye tuli era bwetyo olunaku lwali tugenda kutambula bwetyo ndine Medical Yondo Seribwatuka Tebogira ku Lwazi Nye manyera gachakulimye kwata. Ate gatya Magufuli erinja lidde mbulungi. Nze mpite Bakayondo Medi munabya bufuzi omutendeke Seribwatuka musota gwezinze Magufuli Kibogera ku Lwazi kyesigamwe mu mugu musajja tagerera ki nzaalo musajja tagerera nzaalo musajja olwadde mbo kusajja lata wonna woyagala kasitoba nga weesobola naye senga onga akusekirira senga alaba mvumulaga mama goli musajja banyina fete bajja kudiba embuuza embera y'ebyenfune ne kyatuukiriza okusajja lata ekimu kukikuuma omusajja ng'okisobba bulungi nga byokola obutega ng'olowooleza ku sipiidi ya waggulu kigambo kwegatta tokijjangamu kikurefreshinga bw'osanga bulia ekyo kireeta embeera oyinza okusanga omusajja ng'alina obusungu ewaka nga manya ennaku 3 babadde mu nnyumba n'omukazi naye nga nsonga ya awoka embooko embeera okuyombagana kwanga kwabaddewo ewaka nga manya waka mu kisenge waliwo embiranyi waliwo bitatambudde bulungi n'omusajja buli lw'obeera nga oli fresh bulungi omukyala akufuna mu budde nawe omufuna mu budde n'obwongo bubeera talatibu tebubeera tolowooleza tofuna busungutobeera na stress kakati abandamu ekyo tebakirowoozaako kivola wakimu waliwo abakugamba bannange abaana abali ebweru mukola mutya musimanyi twekuba akataapu simanyi twekola biki ebyo byonna tebaali bikoze ng'obulamu buno buli fresh nga bufunye omusajja mu budde bwabwe naye lwakwamwe bwe tubagamba temukkiriza nje njagala nkubuulire ekirume kigenda na kikyala era nnyinako omukyala gwe nalabye mbu simanyi yasala oba magi yasala enseke namulabye omuwala yavudde n'ayogera bwe yaawulira eddembe nga yasala enseke singa kitaawe teyagenda teyamuzaala n'atwala obudde n'agakanzaala omwana obudde obusala enseke yali bufunye ate yali baddewo era nze nyina abantu bentunuulira ogenze weekoze ebintu ebitagasa naye nga tekitawo teyabikola yakkiriza gojjo mu bulamu bw'ensi era nze abantu awo mbavumirira ddala n'enyombera nengaba nayo okutegeeza gwe tokwatagana na kizaala Gumba nze sikwatagana nakyo ya family planning byaki ebyo zaala byebireetedde ne bannyinaffe abamu okufuna ebizibu olubuto olujje ku sisitimu yaalwo Katonda ayinza okuba yakuwa amajaaga 2 nga gwe tomanyi n'ozaala asooka nolowooza kiwedde n'obeera ogenda okunoonya owokubiri ng'ate omaze omuteekamu ebiyiso simanyi family planning n'ebirala awo nodda ku basawo abagaana ne babba ssente zo nabo ez'obwereere bami n'olowooza kyekyo amagi gaalyaga 2 tuwamanya kati ate ogenda okwagala omwana ng'obudde buwedde zaala abaana Kayondo waliwo eyambuuziza bino bye tutera okwogerako wano bye byalabikiddeko wali embaale mu kooti enjuki kakati awo waliwo ekyabaddewo
nganzo omusajja alina amaanyi ag'ensonga galige okugamba bulijjo kati ogwo omusango gwetaaga n'omulamuzi alimu okutya kkooti eyinza n'okutwala obudde okuddamu okutuula nga naye akyebuuza n'akyagenda ewalala okulaba enjoki zitosobola kujja nga tewali nsonga yabadde namuzinda kyeki anti kati tomanyi anti neje ensonga lwaki mbuuza mumanye kati namuzinda wabaddewo eza ddogo lyennyini eryo bayita super kati banaategeera batya kuba abadde n'omusango mu kati era bo baatambudde dda ne bamanya mwemusula wala baatambudde dda ne bamanya waliwo wano ekitali kitereevu waliwo oba omusango gwadde mumanyi oba waliwo omuzibe nga mu budde ogenda ozindewo oluusi mu kuzinda yazzeera kwa bano bazze n'amaanyi nga mangi ago ye yataddewo amaanyi nga mangi oluusi babadde bana abasibe balina okutoloka nze nja kuteekawo embeera bakubya amasasi abaserikale abasibe abamu babadde baagala kuteeka kukweza mu kisongo kweyongerayo era omuntu atamanye era atalowooleza ku sipiidi y'amangu mu kiseera ekyo zajjidde mu kiseera kya kkooti ng'etudde budde bwadde bubi nkuba etonnya n'ebirala awuzowe zajjidde mu kiseera ekyo kati olina okumanya gwe omulamuzi atuula mu bintu ebyo ng'osalira banne emisango basalire n'obwegendereza feno bannamuzinda tujja basindika bakuzinde naye bano nga balina eddogo ate oba butono nagamba gyo onkwatangako n'olaba oba butono era nze bunakirabye nendabira ddala meddi byabadde ayoga nengamba bandi eddogo nga likyaliyo gova mu bino ebyokuzannya kati oyo awakana ayinza okuwakana emmotoka yinza ogigira boti nobanga ogiggula boti neziyiika waawo neziyiika abantu abamira byokuzanya ensi yatabuka nze nalabanga tambala emirundi ng'abyogerako nti ewaabwe waliyo simanyi era gwali musango mu kooti omulamuzi agenda okuyaba ati ng'enkuyege ziridde empale yonna bugimazeewo naye nze nali ndowooza nti lwali batambula emirundi bino bye muliko mubiriko wano fe abatambuddeko tumanyi ensonga fe tumanyi nagamba budde bonna bweyagala nkwada era gwe ne mukwano gwange MS njala funayo budde mu nnaku zino kandabe nafuna obudde bamwe ku next week njagala kubatwala mwenna mutuuke ku rujjo mwe munanyumiza bannamawulire mu bulijjo bibadde boogera mu nsi y'ebiri sino yakutatisa oli awo yogende mmando yennyini jajja nkola ki standi yange eno mpulira tayimirira bulungi bagiteka kuma akade njamba buli jajja mirimo gigira si bannange bino byembabuulira weebiri eyo tiyatudde kati bayinza okuba waliwo oyinza oba waliwo gwe badde bagenda okusalira obulamu bwe bwonna kati ekyo ne bakisazaamu awo kati kooti egenda kuddamu epulaningi n'omulamuzi ajja kudda na bipyaga agenda kwetegeeza mu misango agenda kwetegeeza ani nno wano atazannya era ayinza n'okudda olulala ate n'asanga ekirabe mutoka buwo nemukuba ayinza n'okujja bwati ng'ayingira ku kooti nabo ng'agenda kutomera ate era ne gweyongerayo kati omuntu bw'atyo n'omulamuzi nga mbwongo muyingiramu ekirala babaddewo awo nga bakuumawo wonna wonna babalaba gwogenda okuyingira lodda ku kitebe bwoti ku kituuti bwoti eri mu nsonda ffe bakalaba alaba abebbali batwatuuse dda buli nsonda nga buli ntebe twagikebedde dda n'eddogo likyaliyo bwekyo nze mbadde manyire birimu biveeko gwe weeyagala mu gyeriri janguwa kati n'okero naye ayina ono yatugombula kakati nze kankubuulira naye enkuba yazze netula buli kimu nekikasukeeri kati ekyo kiyinza obutabeerawo ekiyinza okuba nga awo tewabuzeewo ddoge nawo nga ffe abalengera ewala teryabuzeewo ewookero okero yayigula oluzungu kati ayogera luzungu ki bingi nnyo nannyini gundi ki nannyini ssomero nannyini ki waliwo ebintu bingi n'abaana ne bannannyini baana nabo bagamba tutambuleko tulabe sajja ono ki ekyamuleeta okudda ku baana baffe nabo bayinza okutambula egamba kintabule n'abeerawo banejjaawo kibuyaga n'asitula naye nze ow'embaale njagala kugendayo ko embaale tokita wanagenda wa mbaale ebyo bibiri toddamu kubiwakana lwakuba enkola eyaffe yampolampola si yakupapa si yagira ki ate abamu abo ebintu babyolesa teyolesa kintu enjoki eyinza n'okujja gyeni neginyinyira mu kooti n'ogimanya mu nnyindo kati abantu abamu batanse bikola kyeri nabuna emiwabo eyinza okuba enjoki egyemu mu kooti awo fayiro nga ziri ku ttaka wagenda okuddamu okunoonya fayiro ng'ebuze
era walabye abasibe bagene bagala kungulu ebutiya gasi nanyoka bwatya busibe babeera likiriddawo era badde bajja kudduka ate okuba bameka nabo bali mu kwetaasa zinzo ko babadde basindikidde n'abasirikale era oli yabuuziza katenze bwenzirukirawo nga ndi musirika musibe ate gonfiiraawo munvunaana nzenjoki zennume bannange ensi eno temunakutambula ebyo weebiri tebisobola kuvaawo era nyina ekira kyengamba abantu waliwo kyentandisa okunoonyerezaako ngena kitwalayo malo kibuuza abantu bange banga waliwo omusajja wano kati buli mukazi gwayagala kaafa wana Uganda ngena kinoonyereza nkitegeere bulungi ngena kubuuza abantu bange baki omusajja ono kyekisira kyayina musajja buli mukazi kasa kwagala ku bintu by'ekisiraani bw'otalwala olumbe lukumalako emyaka na myaka banga bali mukazi nga 7 abakafa balinga 5 musuubuzi munabyabufuzi muki ali awo sekita ina jagwamu ali awo naye kakutanda ogenda akugiremu empale eyuba basimi geno mugiremu empale olabe kati simanyi naye ngenda kumala kubuuza kubanga nga nagodde mu rumors naye sigenda ku rumors nga nseesa mbajja kuŋŋamba kituufu ssebo oyo bakafa 7 kati ekisarani kyayina muzibu nnyo kati njala mutangira abantu ng'obudde bukyali kojjamu empale owedde eyo basimye myezi 6 likunda emyaka 6 likundi bw'otafa nga ogenze ate n'abawuliza bamumanyi comment ojja zisangako okwo bamumanyi yakakunuzaako mu mbuga za setaani ng'owedde naye tebangako mbuga ya sitaani mbuga ya Katonda Katonda yatuteerawo ebyo sitaani yabitutonda kakati oyo yayinamu ekikolimo yeetaaga okujja tumuskunininge tulabe ekintu kyabwe okuva ku bagenzi baabwe bajjajja byanyiiza okubanga tayagala yongereko okufuna yagala weebaza kisa kya Mukama yajambye baneekolera jange okubajja gye bali n'agamba nti gwe nkuwadde capital gwe nkuzaayo osomeye n'ebirala n'ebirala naye mulina okugenda okudduka kisa kya Mukama mwagala naye simuwa kitiibwa nagano muwa ekitiibwa lwaki naffe ng'emmandwa nazo nnyiivu yajjamu empale kakati awo alina okwenenya ennyo ate yeetaaga kujja era gwe oba omutuukirira nja kumunoonyaako bunoonyeeko omugambe ajja wafuna olunaku lumu ajje munaaza eddagala kiri kisobole okugenda kiyakola kikyalemeddeyo mu bibbo atya kikyaganye nze ndaba baba yawukana nze nkugambye akyayina ekyo bw'omanyi amaanyi galina amaanyi gajja kubeera waawo naye ne bwe yeebaka kati ddayo kisa kya Mukama ne bwe yeebaka kyeyakola tekisobola muvaako era awulira kyekimulumiriza ne kaakati ne bw'anaakola ebirungi ne bw'anaatambula nga bwe kigere akigabirako $, ekyo kimwebaseemu tekimuvangakyokola ebyo bya wano kungulu n'emyaka gyona we giribera giri 10 alijja mu lujjudde nga n'agamba n'ensi munsaasire ebirungi mbikoze buli kimu nkifunye obugagga mbufunye naye ekintambulirako kye nakola ate naye tamanyi gye kyava emabega ewaabwe mwemwe temwaga tubalagule naye kyembuzanga era mukyalinga kwekyo bannayuganda awo twali badi twavaawo nga tuli ku birala kakati era mukyali kwekyo kakati oscrollinga essimu nga tumunga bwe tumwogeddeko n'ogendayo ku mikutu gy'osangayo kyosangayo ekitegeeza ekintu ekibi bw'okikola kibundikira ebirungi byonna ne buba ebirungi bye bisinga okola ekibi kimu ne kigatta byonna ebirungi 10 wabula yeetaaga muyita omugamba yangwe mangu ajja mpola tabeera na bakuumi bajja mpola nga yeesuganga nowe tuli nga nze muyingiza kamotoka nga anaabedda ekyo jjako buli kimu kitambula naye kati buli lwomwogerako oba omwetaaga naye mutima ne gusooka gutya waliwo omuntu g'obeera naye oli najja naga kundi g'obeera ne kundi oyo mukwano mwagujjawa ebyenfuna byabamalamu atuulika naye yesi mugagga buli kimu akiina naye beera n'ekitono ky'olina ofuna emirembe naye ng'ogyeko ebyo muntu mulamu akola emirimu gyeggwanga ayambye abantu kiri kyamwambala era naye tekyeyagalidde kyamwambala bwambazi gwe tolowooza ye yavaayo alaga wabala naye oli kyeyamukola mpulire kikutambulireko mpaka naye olifuna ebirungi tulyogeranga ku ekyo kati njakijjawo yakukijjawo mwanguye muleete mangu muleete ne bwe bayina obuwumbi 50,000 tezijja muwoomera nga tetunamugjamu kintu ekyo tezijja kuwooma obalese bannayokola gyange mbalaba bonna
ebyo kyogerako byogere wano naye ekitiibwa kyaffe kiri kyennyini ekyomusajja ayimiridde takyakirina takirina ekyo takulimba era talina buzibu naye gwe muleete tagaana nze naggamba okolanga ekyamagero muntu ajjanga nankwata ewiiki namba nembeera munda mwaki omuntu najja mukomera bankutte ennaku 5 olaba ewuwe naggambe abayingira bati mu nnyumba ng'essefuliya ziva zigwa wansi abayingira ekitanda bwati ng'asanga essuuka eri waggulu bino byokusanga sebo wazemu byakutiisa si byakutiisa njagala omuntu ensi twatuuka nga tetulina gye tusobola bawaabira ebyo bya poliisi ekola ku bino nti wassa omuntu wakoze biti bibeerayo ng'emisango naye waliwo ensi we twakulira olina okumanya we twakulira ffe wajjajja poliisi yakutandika okubeera ey'amaanyi mu ggwanga nedda twabeeranga mu bajjajja baffe edda nga ne poliisi teri ng'omukadde ateeka awo amenvu ne geetunda negogera oli yajjanga n'ateekako ssente z'embwa 2500 kyekiwago gwe kikwateko okitwale nga totaddewo ssente genda obuuze abava ekaseese akatundu ke bayita Lunyalugulu bakayita Bunyalugulu akatundu ako kabeerangako ng'amenvu n'amatooke geetunda duka embalala owete oddeko odda ku lekaseese naye akatundu bakayita Bunyalugulu wavaawo n'amatooke mangi n'amenvu geetunda nga gokka gwe n'olitwala mu mmotoka n'otwala amenvu n'otuuka bana Kampala abavuka ab'epanka n'obitwala emmotoka n'oteekamu nga tosasudde oba ogenda kutuuka ebbesi oba ogenda otuukusuza eryenvu eryabadde eryengedde olaba bbisi osulawa bino ensi egenze ekyuka byonga mubite emiti mugisenze ensozi mujje emiti mugiwaludde beyongedde obungi ate tunaakola tutya mukwano gwo guni mukwano gwo aligwaweesa si mukwano gwange kati oyo aligaweesa ojja ogenda otule naye nga togenze ku interview akubuulireko obuwanga gye buvudde abantu edda tebazanyirwangako abantu jaja jumba ojja omubuuze mu mpolampola muva bano abaagala ssente ebintu babitaddemu ssente babitaddemu kabampaani babitaddemu edda enkyaffe twabeeranga n'ebyo bakubbye emmwanyizo kati gobeera kimunimu bakubbye emmwanyizo totawaana emmwanyi zange bazitutte ani azitutte gundi oba oli amutudde wamubbalamu nga omwana asesema mmwanyi tubanga gwatwala emmwanyi za muliraanwa ng'omwana asesema emmwanyi jejjange oba okyali osulawa ensi yatabuka ebyobuwanga bukyaliwo nze amaanyi ago ni musajja musiraamu ate agakuzanyira ku busiraamu ate buli kintu kyonna buli kyogenda okukola ng'osaba Katonda naye nabino tusaba hayi Katonda waffe yanguye omuntu ono omuwonye ali bubi bamuteekamu ekintu kimusimbulemu kale wadde jjalo ng'owulira olubinzi tutambula ekintu kigigira wano ennaku 3 bakwateko nga bakunyonge ekiro kiriimu naye nga ow'empisa yabadde takisobola media ateesateeza bannange ogambye soboleke ofa weeri mu wiiki ejja munoonye olunaku tujja kgenda munoonye olunaku mwe musirike mukwate kamera zammwe mutuule awo naye musooke mujje n'ebizibu byammwe mwennyini musooke muteekewo ebyammwe bwe mutuuka ano munswazanga lwakuba simanyi jjajja oba kiri kinayogerako asobola okukikola asobola okunkyenzeramu nkijjukira naye olowooza ekirala kankikubuulire olowooza goyogerako ye mutene wazi nali njagala nze njagala nnyo ambuulire omukulu oyo agenda ddi omukulu goyogerako ate naye si mutene si mutene kale akali beera ngo naye nkubuulidde bino wammanga abakazi b'e Kampala mulumwa omusajja okimanyi Masaka waaliwo omuwala nga tebamuteeka ku pikipiki tebamuvuga kofuna ekisiraani n'omusanga dawaka be batakukoona ogudde era nga ye abantu balabiriza bulabiriza yuyo atambula simusanga amulengera nadde nenvumbika ennyumba kati ebyo ebintu bibituwe ebiri abantu balina ebisiraani omuntu ali awo alina ekikulumu kya sengaawo alina yafa nga bali bamuloga yafa waali
batandika ne banga bannange gyali oyo ko musanga moloka tajja kutuuka ng'abantu batanze omulamba ekkubo ababoda tosobola muteeka ku boda yoga omwana muwala temumutta nnyo muleete genda olabe badde musanga n'osanga oliawo bubenje oliawo ki n'omukolako si mukolako jangu otuule wali kujjeko byonna ebadde kusumbuka ogambye nti oyagala nnyo obusiraamu obusiraamu baagalya ddala naye mukwano gw'ojja muva Masaka Lwasa tumutwala mu kkooti mmwe baani fe abasiraamu abalumirwa obusiraamu obutabujeegula toyeegula ddiini yamu kubanga Lwasa afuuse mutembeeyi wa ddiini naye yasooka mu Bukatuliki yasooka mu Bukatuliki n'avaayo n'ajja mu busiraamu n'asooka kati yagenze abasiraamu afuuse musuubuzi wa ddiini kiki ekimutawaanya era Lwasa oyo nawandikidde dda balooya bange next week bagenda kunziramu ekyokukola ndabe omusango gutumuteeka tubadde twagala musango baŋŋambye tuyinza omuteekako omusango gw'okuswazaswaza eddiini wano constitution yaffe etuwa eddembe omuntu okugenda mu ddiini yonna gy'ayagala mbu ye ono kyakola kya busabiri kati egamba aba mukazi ye ali mu kwetuunda naye ng'akoze kwakola yeetundira mu ddiini omanyi obwavu akoze obwamalaaya mu ddiini kati akoze obwamalaaya mu ddiini eno yanoonya wajja ssente nabange ssente zisigadde mu ddiini kakati bwakola obwamalaaya mu ddiini kandi kakati bwatuuka eri ojjukira bano amakanisa emizikito egy'amaanyi ng'eyo ekibuli gye yagenda twamwaniriza ng'omuntu wettutumu ow'amaanyi tumulokambinga tugemu ono jangu owummulire wano kati bwojja okuwummulira wano dakiika bbiri noga eri gye nagenda ate kisiraani busiraani kati ate avuddeyo agenze mubaluko ne mubaluko agenda kuva agende mubasevensidde kati eddiini atembeyamu nteme naye tetwagala aswaze eddiini z'abantu azirekere ekitiibwa Bakatuliki Basevensidde Abasiraamu katwagala kumufuna tumuvunaana omusango balooya bakyagugiraagira omusango omutuufu ogunaamutereeza aterere mu ddiini egi oba agenze mu ndala yonna naye tetwagala ereke kufuuka musuubuzi wa ddiini obwavu bwe bukuluma ate tuba tulina omuteeka okwetuuma kyatali kati alina kyeyataddewo ffenna abantu kyebatandise okutunuulira bw'oba ensi ekulemeredde soogera mu ddiini n'osuubula ogere ng'agenda okusaka obuyambi gwe kyokola bwobadde tomusaba siramuka genda ofuuke omusevensidde bajja kusondasonda ng'omuntu ow'okuyamba kyembuuza ye agamba nti kiki ekyamugye mu busiraamu tekiri naye busiru era bwoba mukwano gwe musajja musiru asirwalire ddala ate njagala nkubuulira mpola oyo nabagambako ekintu eki wankola goda interview mumanyi era mwongedde kubali abantu abalala benjagala mumanye Lwasa oyo njagala nkubuulira mwenna abakazi abeyambulira Lwasa ayina ekisiraani kyemutalabangako tosobola kubeera ne Lwasa bizinesi oli neyeyongerayo Medi bajja kuvunaana gw'okukonjera nze sikonjera oli avunaana era okunkonjera Lwasa agenda kutwala mu kooti kati Lwasa nga atwala mu kooti omukonja kubajja ajja kugamba leeterayo abakyala 3 benalinjagaddeko ne bagwa waliwo n'ennaku zino gwe yaddukako ebizigo omanyi kyaliko atya omanyi gwaliko ennaku zino alina ennaku zino gwe yagenda ewantu we ate yatandika kwanjala byawaka beyogedde mukazi abadde ali bwati mukazi abadde afuka ku buliri mukazi abadde akola n'omukazi n'amudiza ebigambo ebyo nga Lwasa byayogera kati ng'omusajja omukulu mba mukyamwesiga ng'omusajja omukulu omukazi obadde obaddeko oba alina ekizibu kikive gogano tembanoga omukazi abadde akojoga ku buliri tugamba ffe tukole tutya tumunoonyeza eddagala tukole tutya otakyalina omanyi mu bwongo bwaffe mulimu ekintu kyotuuka n'otamya kati ye muloge wabula obuloge ye tabumanyi bamuloga ajagera mu ddiini aveeyo agende musevensidde aveeyo agende ku bakazi abakadde aveeyo agende ku bataave asigale awo oba bwavu akasente ke yalinayo lwamugwako birowoozo ne bitabuka mu Uganda yekka ye mwavu naye omuntu yali abaddeko n'essente ezikuggwako naye busiraamu obwaffe bugamba nti mubasaasiranga nnyo kati wadde tunaamusaasira naye agenda tuswaza asukke we yalikomi alina abaana ab'ekitiibwa ali mu kujolonga bintu n'abaana abakulu nakiwuunya nze mu kusooka nali ndowooza ate alina katabani ke kakwano kange Lwasa alina abaana abagira babuvunaanyizibwa ate alina omukyalo we Masaka ate wavunaanyizibwa nnyo bambi omumanyi wano omukyalo oyo yajjanga President Museveni ali wali e Masaka yatambula n'omukyalo omukazi alaba ebintu ebimu n'aseka enseko naye n'agamba bannange
ebira byonna mu bikole ekyene nakyange mukirekawo mumulekaawo ye wamukumira ate era wamwagalirawo Lwasa alina omukyala ewaka osulawa Lwasa alina omukyala ddala ate bano abalala b'endaba bano amwagadde ku nnaku 3 omwezi gumu emyezi 2 ate abo baki simanya anasobola mutuukira naye ajje tumuyambe Mando Akaseegu ye mulina njagala kugimujjako ye ate tagenda mutakati ye mutawaanya kati mbadde nkunkubulidde amazima ekyo kite ayine Mando Akaseegu mutawaanya ate tagenda kukakkana naye ogambye mutabani wo mukwano gwo lwaki mugamba alete taata kati omwana tosobola kugenda noddaba ote ng'oyogera ku kitaawe yo muleka naye nga nze musajja mukulu ni musajja munne nja muyita mujje Kaseegu ye mutawaana gende wandigaweesa omugambe twabadde n'omusadde nangamba Lwasa Kaseegu ye mutawaanya adigaweesa oya mwagala nnyo omusajja oyo ajja kugamba bituufu ate ne baba tajje wange kati agenda wandigaweesa onyina baliwe bwati katono nnyo alabe ku ddagala emmando ebabe omu taliddamu kutambula taddamu kutambula Mando ye mutawaanya tole emmando gye bayita Kaseegu bw'eri kukwata Kaseegu yekola etya ye buli ddakiika akantu kaba kakubanja oba tokkuta balogando ge oba ozaalibwa nayo waliwo ebintu endala bibina okutereebwa mu famire tebasobola gikuloga naye nga waliwo ebiyinza okutereezebwa waliwo ekimu kyalina okugenda ewaabwe eyo emmando eyo efune nga gyomuzibwamu ekendeeza omululu n'amaddu naye nga yagirina eri gye yagenze ewakakande balina bye bamusuubiza nawulidde nti agenze ewakakande era ewakakande omanyi gwe bw'ogendayo pasita kakande omanyi oyo yakolerawo alina n'amaanyi ag'enjawulo baŋŋamba si musajja mwangu walinza okuba gayizeganenze sigalaba sigalaba wali amaanyi manyiwo ewakakande maanyi mugera mu bino bira amaanyi ge tebayita amaanyi tokimanyi musajja wa Katonda Kakande ajatonyesa enkuba wayina amaanyi maanyi gakusaba Katonda ne twemweyombeke muleke kola by'amaanyi waliwambo njogera ku maanyi gaveeko ovanga ku maanyi va ku maanyi nga muli mulumbe enkuba danye n'ebindi eyo ne basitukawo mu lumbe ne bagamba banaye masenga gundi egenda ndaba ejja giyunjule jene eddeno agemaanyi ge twogerako kati gamaanyi galuwa kakancha galina njagala agenda alabe ng'enkuba ejja bwati agayo tejja muleke kulimba waliwo amaanyi amalala alina gano gaba ne mwembeeke temukola bikyamu eyo era sisobola gamujjako nenjagala amaanyi atonyese enkuba ayinza okubanga waliwo bamusuubiza gwe tobeeranga kawo n'ofuna omusajja n'agenda n'ayokya essabo n'akola kinaakomawo towuliranga omusajja agenze yeetumiikiriza n'alikuma awo eri mwambala gaba ssebo bakowookoma waliwo ne pasa gwemmanye eyo ku lw'ekalajjaawe yagenda okwokya ebyo ebintu nti agenze okwokya ssabo yagenda okumiikiriza yenna ayidde omubiri gwonna engalo zino zonna emikono gyonna giyidde tubalumbayo era ebyo byonna bikole naye tebalumbayo weyagalire wano tebalumbayo tebalumbayo olina okumanya tebalumba nga botasobola kugenda wali kukiira n'ogamba n'ojjamu essaati n'owesuula kira nekikutwala todda kakati waliwo ebiramu bizanyireko mwogere ebyammwe mukole ebyammwe naye ganza abalokole nnyina y'omulokole wange ogw'omu nyina bali babiri lwamusana oyo yeba yayogera mukwatagana yatambulira ku nani omulala n'omulala mu matiraani ono muyimbi Bugembe oyo musajja wange be babiri bewasigaza era obiraba ebintu njagala nnyo omuntu alambika mutambulire mu kwewombeeka omwana bwemukoza booti bannange eddiini yaffe tugirambike wano tutambule bulungi oyo mbamula naye saagala muntu ali awo tuwamulabye eyakubye abantu emboka ekyali ddiini wamulabye abazaamu mpisa gwe n'ogamba mbu jangu wane buli yazza wano nkuteekeko embooko wano ddale oyo modola oyo kati be yabadde akuba bo babadde batunula ate ne be yabadde akuba baba tutte ku poliisi nga bagamba ffe twagenzeyo tweyagalidde musindikemu amaanyi enkyolane nga teri mu bantu ekkanisa asengange enkalu endiga zonna zidduke yani musindikemu amaanyi awo kati zeziri enjoki zabadde nkubuulira kati oleeta ebyo oli n'agamba awuli anaayingirangawo obaka obusembayo eri mukwano gw'Olwasa eyazeeyemu ate yagenze mu bulokole yavudde mu bukatoliki busiraamu bulokole ye musiraamu abadde amazemu ebbanga ki omwaka gubadde guweze tutagala kumanya oli mutembeeya wa ssente kati essente asuubulira mu madiini eyo tumuleke kati oli muntu alina sekita gy'aleeta wamanye wano abantu abasinga bagendayo ate nga abadde ajja kutereera akendeeza omwenge akendeeze n'ebirala mukyala ggulu alabika alina kye yamusindikamu oyo mukyalo ne aliwo ebizigo oyo alina omwegendereza yamuswazaswaza nnyo
naye nga lwasi tumumalirako budde kyenena kyaffe kireke kibeera awo naye nga bwatuukayo mugamba gye tumuyambe njewogera naye mugamba gye tumuyambe tumuggyeko eyo kaseegu efuuse ekizibu ensonga za NUP saazitegedde bulungi ng'oyinza okuba wazigoberedde okugamba nti mu bajulizi abagenda okuleetebwa mulimu n'ennyanzi okulumiriza abaana ba NUP abali ku parade abakola dduyiro nga bagamba atakkirizibwa n'abamu bagamba nti baakuma omuliro mu bantu ate ennyanzi eyali akulira kunga nga kati akwasaganya ensonga za bannakibiina kya NUP abali Uganda n'emitala takyali wakunga bamuggyako anti yali wakunga naye kati akwasaganya nsonga era n'okumuggyako baali bamaze omwekengera ku byatambula nga omanyi naye oli muganda wa president wa kibiina towulirangayo olaba kino kisajja ekifuga North Korea kyekyani kyegumwe kyebitama omanyi kyakola bafamire bye bekizuka waliwo omwami mugo yatambula ku lutindo ne lweggula nakkirira ndoza mu luyanja ensi okuva olwaleero Khalid MS mikwano gyange mwembiriri tuwesiganga muntu yenna ne mukazi wo kumpi n'omwana ne boba otambula n'oli ekintu ekigumuko n'olaba ekisiikize sooka okyekanga kyewogome kati gwosigale wekka ensi ekuweebuula noba tokyalina wa Luganda noba tokyali tolaba omwana n'agenda e Bulaaya n'aweereza ssente famire ye olina takwatibwa na nsonyi taata naweza taata oba maama naweza maama omwana n'akomawo ne yeevandululawo ne yeeyambulira mu lujja bw'ati nga tewakyali wadde nusu 10 wadde nusu 5 tobadde tokiraba kati kankubuulire nze nga media alengera munabyabufuzi omutendeke consultant mu byobufuzi Nyanzi ekyo gavumenti teyamuwaayidde leka naawe nkijje ku nze teyamuwaayidde Nyanzi be baba gwe wennyini wakulembera strike abaana bonna ne bakwatibwa ne bayingira ekkomera be mala okuyingira ekkomera bwe nnaku zaalimbala ennaku 3 5 6 7 n'ovaayo nga jja weekabya obuzigo obw'ekirogo n'osigala stress yaddamu okwogera mpaayo live esukka 6 nga Nyanzi yazoogera kati olina okumanya kati awe yakoma ng'amaze okuyingiramu kiri ekigambo mbabaze omuyingizaamu gweddayo obadde ogenda kusibwanga bano myaka 5 naye kakkana ojja tuyambako ku bano ebbanga eri abadde asiise bukya muganda we afuluma n'agenda waliwo muwuliddeko nga alina wayogera ekigambo kyonna ate mwogezi wa kibiina si mwogezi naye ate waliwo Oluganda walibadde Oluganda nga badde bano bannamuli bagenda baako kyoyogera Kyagulanyi yogera badde badumba baganda baba ab'enjawulo naye nga ye yali mu kibiina nga yekkunga era yali badde aga bannange naye yatuuza engalabi wansi oba alina ssente era mu abanupu mbabuulire Nyanzi takyali wammwe NRM yamukubadde embaga n'ebyena ne byetokota tomanyi yali kyamaani w'NRM ekamuki kati no kyova olaba omukyala nga abadde yakwanako omusajja yogera bitono nga adde oba omuwasizza kali kasigala kadda nnyuma oyogera ki nga n'omwana wange omukulu omusajja tamuyisanga bubi kaakati wano abadde mu kiseera kino wonna asoma mbeera ya Nuupu era Kyagulanyi muganda we yakulya mudolukwe era abanuupu gano si mawulire matodo okimanyi mbu gavumenti yatuuka n'egamba abajulizi tubalina naye tebagenda kulabika paka bano bannamateeka lwe bateekawo naye tetujera kukiza bwe babadde bajulira bituufu bajje tubalabe kaakati ng'olina okumanya nga loza Nyanzi abagamba munzita Ijegeza Nyanzi yali yakweseeyo munzita bwe babanga kooti yavuddeyo n'ekakasa bonna abanaalaba gundi eno abanaalaba sheno ku digital media ne MS njagala okwata akatambi nga Nyanzi akyali kukunga ku NUP ng'akyakola ki akyali kukunga
ozeeyo emabega omwaka mulamba ozeeyo emabega omwaka muki mulamba oba ozeeyo emyezi 6 oba ozeeyo emyezi 5 emabega ng'akyali ku kkunga situlaawo nga bamaze omujja ku kkunga okutuuka no kkooti lwe yagambye yagenda abalooyero bagambye yagenda okuba omujulizi ogoberere olabe entambula ye ensirika oba tubadde eddiiro kyogamba yasuubula mu kibiina kya munne nkugambye okuva olwaleero bw'obanga otambula n'ekisiikirize kyo kyekwekenga ekyo kinaaleka wa family kyagimaze dda kujabuluza era olina okumanya omwana oyo ayinza okuba ne mutabani we ow'Emakerere yamugamba taata nedda evaayo wadde tuli mu family tutereere wano nze ndi wano natereera bulungi nawe ovaayo omwana tagendanga mwenaale omwana yali independent omwana ali awadde independent naye nga abenaale ne ku mikolo gy'abadde agenda era obadde okimanyi era ojjukira yagenda badde president alina we yali omwana agenda anti abeena nuupu nebane logasi ya nuupu togimanyi nagikusomesa jja bukyobeera wano nuupu erina logasi yaayo tuweeriraanya guguba oba mulungi ate bamukuyisa esembera n'okuziika kwennyini nsonyi owenaali tasembera bagiyita kugugubagaana tuweeriraanya kintu kyonna mutemu oyo atogendayo era ziraga singa nali wa nuupu singa nakwatadde amateeka ga nuupu gugubagaana kakati Nyanza ali ku ntandaalo okutuuka mu nnaku z'omwezi 14 meka 15 oba 14 mugenda kumutege wana agenda kuwulira motomoto era agenda kuvaayo ayogere nga yeekangiriza bannange abo balimba bagize bwati era ajja kumwekanga nga azze mu kkooti ayogere byebitege naye nga yategeeza bali ajja bagaba ngenda kwogera nkooloobye nebbali nekooloobya ate nange nze kkooti mbategeeza nze bankwata be bankwata obulya bulungi Oluganda be bankwata ne bambuuza obeera ne baani nze ne mbabulya abaana bendi nabo nze abaana bendi nabo be bano na bano be nnali nabo katati kye kinakina bisigadde anawatakabazemzi oba obawaddeyo olowooza mu bantu bonna bakibalabye Nyanzi tukukutte tugenda okusiba ne banno naye ojjukira nga wali baamukwata era baamala ne bafulumya amawulire nti ye kennyini yagamba nti nze bambuuziza abaana be nali nabo n'amanya n'engamenya kati manya statement yagikola dda eri ku poliisi yagikola dda kubanga tasobola kubanga kkooti egenda kuyimirira ku bigambo bya mumwa agenda kuyimirira ku bigambo bya statement nga biwandiike nga naye yennyini abiteekako omukono era bw'anaawo n'agaana tujja kulaba ekiwandiiko nga Nyanzi yakiteekako omukono ekyokuwa obujulizi kubanga tebayinza kwesulamu ddalu ne bagamba nti Nyanzi agenda kuwa obujulizi nga Nyanzi tamanyi awo pulezidenti ng'oddayo kyeyagamba mu pulezidenti Museveni 2026 okutuuka ebibiina by'obufuzi nja kuba mbikoze eki nga tewali opposition naye ekyo naye yalimbamu olw'ensonga opposition sibe bali abatukulembera andi kati yes abantu ababeera eno ne kakati manya bw'ayuzaako Nyanzi family ajja kuba tagirese mirembe naye mwami Kyagulanyi bamulabula dda ku Nyanzi n'okumuleteekawo Empe South nga bamugamba Nyanzi oyo alimu kakiro gwakanga misana tabulamu kakiro nze bwemba Kyagulanyi bwemba si Kyagulanyi nze ngenda okwogera ku kintu soogera ffa kati ogenza okumbuuza ku kintu ekyo nga n'amaanyi nagabuuzizza dda omusajja ono ali ne banne oba tali ne banne yagenda dda era asekera mu kikondoolo era jakkabyako eriiso limu nga bw'aba tali nammwe bw'anaabeera wano maziga ajja kulanga asangula naye bw'avaayo wali nga amiina mwongere ssente naye kino kirekawo NUP kubanga kyagimaze Nyanzi bw'abanga yagenda okuwa obujulizi kati oba weesigaani era muganda era omwana mwewuunyiza bafu soldiers abali mu makomera kati oba ozzaako ki beetaaga baveeyo bajje basooke bamukalakata emiggo bakube Nyanzi basooke bakuba emiggo agiwulire era musanga mukoona bamubake mukube era yakala kubuukira bubuukizi naye ne mukwatako saawa abo
Kwanga yeye nyini gwe boba gwe komanda ni chief. Yes, okay. Yeah. No tukozesa naye gwate no tusoko kuvaayo. Bakole ekintu kimbagayo Yesu otuwadde otuwadde ko obujulizi. Naye tuba tusaba go atutendekanga gwe musomesa waffe. Yingira wano. Byonna se okitibo ngabawe. Ngatanna batuwa ko obujulizi oyo mukama wanga so ekitibo yali soose wano. Yali kochi waffe. Kubaye kochi asigala tiebwe. Kamera zimulaga bulungi. Yali akulembeddemu. Ate yabeera tiebwe. Abeera tiebwe. Kochi osigala otyo ebweru gwe batawadde card. Nti bakuwadde red card. Osigala otyo ebweru. Timu nezanya emyezi mukaaga myaka gwa kwirwa goli bweru oyina. Timu juwatende katogera na kubuza timu yange eri kuki. Kayinza okubanga kali kateko ka government ne bakozesa nyanzi okukwasiza kuba n'abaana. Nga bategeragana nti abaana tusoloze ya abaana bola banti bagumite befudde nbaji. Ate government ogibezaawo okutuusa ebbanga lya naye kino kinyinza obutakiwakanya. Kwanga kayinza okwonaga katubatege omutego. Tukatubatege omayisebo ebintu bino ebimu byolaba ebiri mu tweak byolengera obijjangayo n'obiteeka ku by'ekintu byedda bitwakozesanga nga tutega ensolo. Edda entege ensolo ezo twaziteganga nga balina n'okusima ekinnya ekiwanvu ne bateekako essubi. Kaakati y'ensolo ejja edirimba budiirimi nga temanyi kiriwa wano mbuba wano wansi baasimyewo ekinnya. Kaakati njia statement gy'oŋŋambye toweekanganga nyanzi gwali mutego. Bano bajja babuuka so wansi waliwo ekinnya ne bakigwamu. Naye abo abakozi bubi. Obutuufu abo abakozi bubi nnyo. Kubanga katolo stroga ebe China amakulu. Era bannabyabufuzi abali eyo mu bigende empola. Nze nyina kino kyenjogera omuntu wakusinga obuyinza n'akusinga ssente buli kimu kyonna kyasobola okukola asobola okukikola. Ate alina ssente. Alina obuyinza ate ekyo nkikubulira. Kaakati manya oba osigaza gano maanyi ga. Kaakati golowooza omusajja omukoonamu wano obundi bukalipiso buli kapiso ono bukalipiso. Munange nedda abaana bo nja kuboogera. Abaana nja kuboogera mbayina bali bibiri abamu wadde sibamanyi kange nengera mbanoonyerezaako nja baba mu bujjuvu. Agenda kwekangabiza nenye nyanzi n'omutima ne mwoyo gwawe ndaba banne tatambudde kimu na kimu. Bwe baba batambula naye mu bujulizi wano wenjagala. Olwa statement yingira apa sebo. Gwe kochi waffe kochi. Kati anayimirira ate n'alumiriza Waisa mu fumbiro. Ajja kuyimirira. Amugambe nti wakola otya. Ba ku kigambo kye bayita muntu nga amaze okuvaamu. Omukazi obeera naye. Ne muzaala abaana mukaaga. N'afuluma mu nnyumba yo. Sirani gwe goli faddi yo bate sit. Emyezi mwaka mukaaga omuliisa ali anywa. Wala nguliddeyo kaki. Dabwe mfaanana. Ebyo nabikutwalako. Nabikuba mu bantu wana nakusalaga bannanga ndakwata kunywa bwe bati. Tomalako. Bana mukaaga. Yego malako ngoti yene mukama naba yenga mponyeza. Kolo muyombi lwalaba ndokola ki? Tomalako. Ate wayita omwezi mulamba ng'atuma basenga. Bambi nabadde busungu. Nange badde nyino muvume bimunyiza. Amaze okukuswaza ensi etegedde. Oluso yino buwala bwagama lusingo obwesonyi omagundi kibirigo oyo obasenga bakuna kojja ayina mu ekizibu kyamaka. So olusi musajja wattu ayagala kuuma makaago y'omukazi azaaga yaawo ku bubizi kati byebyo ebimu. Ensi togyewuunyanga. Ensi bw'olaba bazannya firimu gyangamu ekyokuyiga. Bw'olaba bazannya firimu ne bajja olaba omuntu najja bazannya firimu omuganda we n'amutega ekintu n'atega byebyo. Obijja n'obiteeka ku bantu ba bulijjo basobola okukikola. Era bw'olaba ng'omuntu ng'otambudde n'emyaka 20 nga tolina kikutuuseeko twali muntu akulidde mu lukwe abasinza otulyamu olukwe bano bakulusegere wano. Oyo aba akumanyi ali atya atambula atya anywa bwati kuzimbira nnyumba emuyenga nemanyi kuzimbidde ennyumba emuyenga n'omuntegera guno omuti. Omuti guno gwakutega myaka 6 ajja kulanga ogenda owunguuka. Emmotoka lwe nagitomera oluggi etuukira ku kugulu. Tembuuza. Kati mwami Kyagulanyi aba asigazza ati. Yasirisedde era muganda bw'abanga asobola okukola ekyo awo obujulizi ku baana baabwe
kali Kyagulanyi tagenda kukola comment mu kiseera kino wabula alinze abadde nga ttaano we lindako alinze ennaku ziri zituuke bamulabe mu kaguli aweeyo obujulizi enkeera ani Nyanzi bayinza ogamba nti ajja kukolera ku Zoom era yonna gye kiri abalabiseeko ate naawe okwongera okuteekamu emisumaali okukomerera okunyiga olina okulabikako wali naye kati abaana ba foot soldiers bamala okuwulira ekyo bwe basanga Nyanzi kati bamukola ki miggo na mikonde